Kisubi bino mbikugamba ngenda kufa wanji bino mbyogerera ku kamera era nalabye bambi nebaza abakomenti nze ku mboozi eno abansabye neekuume ngende maaso n'okwekuuma bannayuganda kino nkibabuulira neekuuma naye omuntu bw'aba akwagala ne bwe weekuuma otya si idea yakola omusango ogwo yajjamu buli ky'omanyi ekisobola okukwata spice yajjamu buli bujulizi gwe bw'omanyi nti buno obujulizi busobola okukwata ani okugeza post-mortem terimu okugeza abantu abavunaanibwa ku fayiro eyo omwana ono gwe batta alina abantu be yaleka Spice Diana ne manager Roger mulina gwe mwafuula mulekwa mulina gwe mwafuula namwandu nkiddamu Spice Diana ne manager Roger mulina gwe mwafuula mulekwa mulina ne gwe mwafuula namwandu olowooza omukyalo oyo agenda kubeerawo atya n'omwana omuwere oyo ataliiko bugabirizi eyasigala mu bbanga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kale atulaba omulungi nate tukwaniriza webali kubanga otwegasseeko olunaku olwaleero. Tuzza nate okwongera okuwayamu ne Simbwa Fred. Simbwa Fred ono gwe tugenda okuwayamu naye nate olunaku olwaleero si gwe mulundi ogusoose, guno mulundi nate gwa kubiri. Simbwa Fred yali mukwano gwa Nsamba Henry. Nsamba Henry ye muvubuka gwe bagamba mbu yafiira mu maka ga Spice Diana. So Simbwa Fred ono yali mukwano gwe nfanfe. Nate tuzemu okubanga tuwayamu naye twongere okulaba bitambula bitya naki ate kyatugamba onaku olwaleero. Simbwa sayinza okulaba nate kale mukadde wange webali kutwegattako nate onaku olwaleero. nange nsanyusa obbasanga weewaawo mbuuliza kuba na UG updates abo abatulaba tulyoke tweyongereyo. abalabi ba programu eno enganzi mbalamusiza abasebo ne bannyabo gye muli mwebale nnyo okutugoberera n'otufollowinga era nsaba Mukama Katonda abaddizeewo kuba muli balabi balungi era nsaba Mukama abasasule kye musinga okwagala. Weewaawo kirungi nnyo ekyo. Video oba programu yaffe eri yatambula twaziteekayo abantu baffe bakomentinze boogera bingi abamu bagamba nti kirabika wano waliwo amalya g'essente munoonya ssente abamu bwe batyo bagamba famire enoonya ssente nange kennyini waliwo abambuleminga ne bagamba kati okola otya programu bwetyo olinga eyeekubidde. In fact waliwo abangamba nti neekubiira mu kwekubiira no kwe bagamba lwakuba nagamba taata nti singa famire ebezze neekusisinkana ne mwogera nti waliwo kyoyinza okusalawo abamu bagamba nti oyo kyekubiira presenter ayogera atya bw'atyo. Ne kale zino ziba programs ze tuba tukola okutwaliza wamu nga twagala saidi zonna tuwulire ki kye zigamba. Nenjagala okudda gy'oli kyekikuleese nate olunaku olwaleero. Nga nsooka okuddamu ekibuuzo ekyo abantu kye baogera kuba mu comments nabirabye abafollowinga n'abalabye abategeera ensonga nga bwetambula era neebaza abalabi ba programu eno mwakoze okusalawo okulungi nze kwensuubira yadde abamu nga bw'omanyi Uganda balina abalabe babirowooza naye bwe baba bagamba nti weekubidde eno kamera tebagikugira muntu. Nsaba ne paati eri gye tulumiriza oba nze gye nnumiriza teyeekweka eveeyo ejje mu kamera eno ekole kye kimu kye nkola. Bwe bagamba nti mbogerako bikyamu njagala bakole program otuuze wano Spice Diana otuuze wano manager Roger nange onteeke wano otutuuze abantu bameka
mbeko byobabuuza nange byombuuza tubiddemu nga tuliwa baleme gamba nti oli ku musaala oba twakugula nedda njagala manager looja bw'aba asobola kirungi akumanyi n'essimu yagiraba akuwe oba omuwa olunaku ajje mu kamera wano simu ku video nziteekako butereevu ajje ku kamera wano addemu ebibuuzo bino oba ebigambo bino bye tuli mu kwogera ekyokulala manager looja n'abalabye abantu bo era obubaka nabufunye ku simu okuba video eno lwe wagitadde nze gwolaba nnoonyezebwa naye sijja kubalimba abalabi ba pulogulaamu eno nze sijja kwekweka manager looja oba ttiimu ya Spice Diana kuba kyemmanyi kyenjogera kyekiki sokolinde awo wennyini wogamba nti onoonyezebwa kubanga era obadde ombuulira onsindikira message ng'ogamba nti ebintu si birungi nti bannoonya nti nga tebannanzita nga tebannakola kiki ate kigenda mu maaso awo nnyinza oba olunaku lwa leero nnyinza oba nga evidiyo eyinza oba yesembayo okukolebwa okusinziira nze lwaki nga yesembayo abantu bennumiriza mu musango guno oba betulumiriza mu musango guno bo tebannatuula ekiwejjowejjo kyabwe ndowooza nange baagala kuba nga nfudde kuba balaba okusinziira nze obubaka bwe bampa message ze bampa ebinsindikibwa ku simu yo oba agankubirwa n'abamu mbamanyi ku simu yo ku simu yange n'abamu mbamanyi ne audios nzirina era wenjogera essaawa zonna bitadde mu byokwerinda bo bongereyo okusengejja baani abo essimu yaani weewaawo nze yadde abamu mbakola ki mbamanyi naye ate sijja kusirika nga babikola nja kubaatula bagende mu maaso bikola bategere nti ensi engenda okuttibwa ensi etegeere nti omuntu ono nga tannafa yayogera nti ono amuli bubi n'ono amuliwa naye so ekikuleesa olunaku olwaleero nsonga yakuba nti otiisibwatiisibwa ntiisibwatiisibwa ne mu musango gwa Hajala Namukwaya Spice Diana tuli twakola vidiyo eno naye waliwo abalabi ba pulogulaamu eno kye bataamanya ebimu ebyasigalayo byenziza olwaleero nyongere okubatangaza babitegeere ebimu ebyakola ki ebyasigalayo bye saababuulira nga tuzeeyo emabega Nsamba Henry yattibwa ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga mu maka ga Spice Diana omwaka guno ku bimu bye tukyemulugunya wamu ne famire nange twebuuza okuva ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga paka olunaku lwa leero fayiro eno ekyakola ki lwaki waweewagamidde lwaki teyitibwa mu kkooti ekyokubiri Spice Diana ne manager looja ne ttiimu yo mugamba omwana ono mu kufa yattibwa bakita mu justice yali azze kubba mwe ne mumugoba n'adduka ab'ekyalo ne bamukola ki ne bamutta manager looja Spice Diana nga temufudde bantu basiru oba nga temufudde bannayuganda basiru fe omwana ono bukyattibwa vidiyo tuzikola buli lunaku mmwe kiki ekibaganya okuta akatambi akalaga nti Nsamba yali mubbi era bukakafu ki obulaga nti Nsamba yali muki Spice Diana manager looja musula ku kkubo ono omwana teyattibwa kiro yattibwa misana n'ababadde bamulabanga ajja okuyingira ewammwe weebali weewaawo mmwe yadde mukitaddemu ssente nammwe mukimanyi naddala manager looja okitaddemu ssente obeeka ekifaananyi kirala ky'ozimbawo manager looja woosula waliwo kamera waliwo ekikomera kuliko sseŋŋenge ekikomera kya Spice Diana kwosula bw'oba okibaza okuva wansi okwambuka kiri mu fuuti nga 11 kiwanvu kuliko gundi z'amasannyalaze waya z'amasannyalaze kuliko kamera Spice Diana munda oyinamu embwa Spice Diana munda oyinamu abakuumi ba security guards abakuuma awaka kifaananyi kikyogenda okulaga ensi eno ekitali kya bulimba nti omwana oyo yatambula okuva ku kkubo
najja n'abuuka tugambe ezo futi 10 asobola ozibuuka gwe muntegerayo ne mundowoozayo n'abuuka sengenge oyo n'agwa munda n'atambula ayite ku madaala ayite ku basikaali abakuuma waka atuuke mu kisenge gy'ogamba gye baamukwatira nze byempakanya nti byali bya buki ya bulimba njogera ntunudde wano mu kamera nkiddamu Spice Diana ta video oba ta footage alaga nti omwana ono yali muki mubbi bona oba totadde katambi kano nkyogera ndi mu kamera nange ogenda kunzita kuba ngenda kusuna akadingidi kano paka ng'otadda ekifaananyi ekyo ontegedde bulungi ekifaananyi kye mwagala oba kyoyagala okulaba ke katambi kamera CCTV cameras eziri ku kikomera oba mu nnyumba ya Spice Diana zekyakwata nga nsamba alinnya nakka mu nnyumba n'agenda atugumbule Spice Diana nja kwebuuza Spice Diana abakuumi bano abawaka bw'obanga ogamba yali mubbi kale fine yali mubbi tuwa abakuumi bawaka bano batubuulire obudde buno baaliwa nsamba henula atuuka okubayitako alinnya amadaala aggulewo ayite mu ddiiro ayite mu lukuubo okutuuka gye wali baali luddawa era Spice Diana nzirawo ku kyakatambi njagala otuwe kamera zo kuba Spice alina kamera atuwe kamera nga ziraga omwana oyo embuuka gye yabuukamu entambula gye yatambulamu ffe tukuggyeko engalo Spice Diana ekyokulala bino leka kubuzaabuza bannayuganda omwana ono emumala okumukuba kino nkyogera sikirumamu n'evidence nzirina n'obukakafu mbukola ki sitakisubi bino abantu abamu babikkirira naye nze omuntu gw'oyogera naye nze sibikka ekibi nkiyita kiki kino Spice Diana n'abamakago ne ttiimu yo muleke kusiriwaza bannayuganda olabyeko ku bantu we battira omuntu wabaawo sayini wabaawo ebiyinja wabaawo ensiitaano eyabaddewo nekino kyendi mu kukugamba Spice Diana nga batta omwana ono bamuttira mu kikomera tewaliiwo kino njagala osituka ogende Salama Road ekifo bakiyita Kyamuka zone oli munnamawulire oli mukugu onoonye genda ng'okola investigation yo obuuze Spice Diana wabeera kuba Spice Diana w'amaanyi tosobola kuŋŋamba nti wa Spice Diana wabaddewo ekintu ekyabaddewo abantu ne batakola ki ne neyiba wa muli wali bayinza olaba omwana wa neyiba abeera wali ng'akaaba n'omuwulira era oyinza ovaayo n'ogamba owaayo omwana wange akaaba nnyo naye wa Spice Diana njagala gye ekifaananyi ekiraga tuwaaliwo bino byonna tebiriiwo ogamba nti waaliwo akavuvuŋŋano abantu ne bategeera ekigenda mu maaso bino byonna okutambula okugenda mu maaso byali mu kikomera waliwo omuntu omu eyalaba so kati baamufudde bafubye nnyo okulaba nga bamusika omuzzi ewe bakyuse ekifaananyi bino nga bigenda mu maaso yawulira nga bakuba nabuuza oba bintu bya bulijjo naye agenda oyange enkuba si yabo ki si ya bulijjo ng'eyawukanyamu oli alaajana n'alowooza ndowooza baba kanyama be bakola ki bibalwana n'ayimirira nadda ebbali alabe ki ekigenda wa mu maaso kati ninnyo nga bamaze obbikola Spice ng'akubidde poliisi patro nejja nekuba akabina mu kikomera ne baggalawo ne basitula omwana ne bamuteeka ku patro neddamu nemufuluma neyakola ki omuntu yomu oyo agenda olingiza n'alaba omulambo nga guli muki patro naye njagala ombuulire Mr. Kisubi omuntu nga obadde olumbiddwa nze nga bwendaba ewa Spice Diana omanyiwo oba tomanyiwo
situkanga huko nze kyemmanyi omuntu ng'olumbiddwa omuntu nga nze bwe mmanyi Spice Dana mukazi w'amaanyi alina banneiba abali awo waliwo abavubuka bazanyira ludo waliwo abo banneighbors abaliwo nsuubira singa yali mubbu ng'omwana yali mubbi nga bwe kyogerebwa abantu abo bonna banditegedde defense asula kumpi ne Spice Dana chairman asula kumpi ne Spice Dana obadde okimanyi nti amawulire g'okufa g'omwana ono bannamawulire ate mwe mugamuwa defense ne chairman ate babitegeera Glory Munga wayisewo n'olunaku ku mobo yali kukyala ku mobo justice bakuta omubbi gwe kyo naawe oyinza ogenda mu maaso n'okikkiriza nti yali mubbi Spice Dana aleme kulimba Spice Dana aleme kulimba Nsamba Henry lwakuba ebyokwerinda bano simanyi kiki ekikyagaanye era nkyebuuza Spice Dana mu ggwanga taliimu tebamulaba nedda fayiro bweba tennaba okunoonyereza bwe kuba kukyagenda mu maaso osanga omuntu akyali free naye Mr. Kisubi nze nina kyesikiriza waliwo ekikyamu ekiri awo mbuuza lwaki omwana yafa nkugamba ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga bayidayo gwe ebyo n'ebintu tojja nabitegeera fayiro yokka okugijja ekatwe okugitwala mu kkooti okugijja ekatwe obadde okimanyi yamala emyezi 2 miramba okugijja ekatwe awo buli lunaku tujja afande tutuuseewa nagamba lindamu afande nagamba tunoonya eziti bamwita footage tunoonya footage tunoonya call data tunoonya video yali ayogera nani yasemba kwogera nani wonna kunoonyereza okwo wonna okwo kwonna kunoonyereza mu murder case murder case yeetaaga okunoonyereza okw'amaanyi well tujja kukkiriza okunoonyereza okw'amaanyi okutuufu ko tusaba abakulu batubuulire batuuseewa era kiki ekigenda muki mu maaso buli omu munnayuganda kyagala okukola ki nalabye abamu abatandise okunnumba mugamba anwanyisa Spice abamu balowooza nti walabika waliwo akasente nwanyisa kivu okulwanyisa image ekifaananyi kya Spice Diana Spice Diana atandise okuyamba abantu tutandise omukuba mbuuza nze mukuba Spice Diana nfunamu ki kigendererwa ki kyenfunamu oba okulwanyisa Spice nze kyenjagala oba ne family oba na buli munnayuganda yenna gyali yeetaaga ekifaananyi kitya Spice Diana omwana ono yafaaki kale yagamba abantu yali mubbi namuwulira mpuliddeko at least okuva lwe nakola vidiyo eno mpulidde bu interview bannamawulire nga babuuza Spice Diana nga yigaanira ddala naye kyakakasa nti Nsamba yali mubbi takkiriza nti yali amumanyi era agamba yali tamumanyi era agamba ku lunaku olwo mba nali ndwadde ki okuba nti nali simutegeera era muwulira agamba nti singa nali mumanyi at least omuntu nga twekubako ku kafaananyi nga mumanyi naye agamba yali mubbi n'omukozi nti yafubutuka emisinde ng'amulabye nti at least omukozi yandibadde amumanyi then n'abalala abali mu nnyumba awo nti at least baali badde bamumanyi nti naye bonna tekwali amumanyi well nja kwebaza nnyo munnamawulire oyo eyakyaza omukyalo oyo kuba abamu omusango guno bagwebalamye bannamawulire ate tebagwebalamye lwakuba nti tebaagala gukola naye ssente eri mu kutambula fayini waliwo akasente looja ye ssente empitirivu nnyo nnyo nze nina n'omuntu wange omu munnamawulire ali mu midiya ali muki mu midiya gwe sijja kugamba looja kuba ayinza omuvunaana naye gwe nayise no message ajja mutegeera alina message ya looja ya ssente ngamugamba agamawulire gaveeko naye nja kwebaza munnamawulire omu ewa CBS yakyaza omukyalo oyo obuvumu bwe yakozesa okubuuza Spice Diana lwaki watemula omuntu kuba namulaba abalala bamutyo kimubuuza kuba bakimanyi banakimubuuza omulimu tegukola ki tewali Spice Diana nakulaba waddamu ekibuuzo kino nga bakikubuuza
n'ogamba kibi nnyo nti omuntu yafa naawe okimanyi nti kibi okutta omuki bw'oba wali omanyi nti kibi lwaki mwamutta anti yetakkiriza nti yatta era agamba kati singa yeye yafa nga lwaki kuli kwali kwetaasa balinga bwe bagamba Mr. Kisubi bano abantu bakola saddaaka kino nkiddamu nze sikikweka nkiddamu sikikola ki nze ninze lwakuba Mukama Katonda akyagaanya okuddamu essaala zaffe bakwate Spice Diana ne manager Roger ogenda kutya n'ebyekusiku ebirala by'otanala ogenda biraba kuwulo nga tubibateera mu awo omwami omu kyeyamani waffe we Bunnamwaya Jacob omutuuze wamuwulira wawulira message gye yakuwa nawulira akatambi odiyo wagiwulira kawulira kikyategeeza bw'obadde okimanyi nti Jacob oyo omu kubatambulirira ku Spice Diana naye kyamukuba wala yalabira ddala ettemu teyamanya nti mu recordinga teyandibyogedde ku bujulizi bwe tunoonya essaawa zino Mr. Kisubi ku bujulizi bwe tunoonya ng'onoonya muntu we yafa atya fine kiyinza okuba nga kyali kibyo mu recordinga naye ate twali twetaaga information eyo okukakasa nti ddala kituufu Spice yakola ki yamuwa ne ssente yamusindikira ne ssente n'amwana mugamba Jacob noonya bwonzikiriza ekintu kino by the way bali badde ne ddiiru Jacob ajazikize family ekintu kikole kitya kikoma temugenda maaso temutta Spice mumuleke bino byabaddeyo byakoze eki nende ekimuzitowako kuba Jacob yalowooza kiri mu bannabyabufuzi abakyetabye mugenda bwe wamuli abyogera neffe kino tetuli mu kulwana byabufuzi tuli mu kunoonya bwenkanya na bwerufu Nsamba Henry yafa ki era kyetusaba bannayuganda oba bannamateeka batuyambe kino nze nkikusaba buli lwe nkusisinkana nkiddamu okusaba pulezidenti wa Uganda nkyogera ndi mu kamera General Yoweri Kaguta Museveni kuba yakulira yalagira ab'ebyokwerinda bamubuulire fayiro eno omwana ono yafa ki nziramu okwegayirira ab'ebyokwerinda abanna security okuva ku General Muhoozi mbadde manyi waalisabye IGP nja musaba wanga wano yali waggulu w'abano bonna okunoonyereza okukola ku misango gye IGP naye nzija nja kusaba General Muhoozi kuba General Muhoozi alina obuyinza obulagira ekyo nkikakasa ate era bw'alagira olwaleero nti bakwatibwe tebasobola kusula nja kusaba IGP nja kusaba DPP nja kusaba Minister wa Justice nja kusaba Minister Prime Minister Mama Nabbanja Mama Kakumiro eno ensonga bw'ona ogikwatamu nja kusaba General Reiso kuba bano abantu abamanyi bano bw'alagira obbakwata tebalina ddakiika naye kyannaku nnyo nti naffe ababalumiriza ate tutandikisa okulumbibwa tugenda kuttibwa nga n'abannayuganda tebannategeera kinyusi lwaki omwana ono yakola ki yafa at least kanzitibwe oba katuttibwe nga bamaze okukola ki okukwatibwa bannabyabufuzi guno omusango mugujja mu byobufuzi eno mada case mujja kudeemuuze tulwana byabufuzi ffe tetulimu abyabufuzi nze n'ebyobufuzi ne bw'obimbuuza sibitegeera sibikola ki sibitegeera naye era wano sirabawo byabufuzi kubanga bw'aba omuntu yattibwa nga oli yali mukwano gwo nsuubira omuntu yenna aba asobola okiraba nti omuntu anoonya bwenkanya tanoonya ssente tanoonya ebyobufuzi siraba we biyingiriramu totally abamu bagamba Spice Diana okuva lwe yagula tiketi ez'abaana abava e Dubai twamugulako olutalo Spice Diana ekintu kye yakola kirungi era nsuubira munnayuganda yenna akyagala kuba nange mwennyini nina abanga abaliwa abali e Dubai mu mbeera gyakola ki naye ate nsuubira kino kyali mukola kyawukana n'omusango gwe tumukola ki
gwe tumuvunaana gwe tumugamba gwe yakola. Nina omuvubuka omu gwe mmanyi mu nabyabufuzi. Muvubuka gwe era bw'onoolaba vidiyo eno neetegereza bulungi. Erinnya lye ensi eno ebadde tekumanyi. Erinnya lye olijje wala. Era olina munnabyabufuzi omu gw'otambulirako omugundiivu. Saagala kukwatula mannya. Wampeereza odiyo ng'oŋŋamba. Bw'onoolaba vidiyo eno ojja kwetegeera. Wampeereza odiyo ng'oŋŋamba. Neesonyiwa erinnya Spice Diana. Era bwe naaba seesonyiwa erinnya lya Spice Diana ŋŋenda kuttibwa. Era ogenda kuduumira. Oyina eggaali y'abatemu. Ogenda kubaduumira. Era waŋŋambye mu odiyo gye wafulumizza nti oyina obusobozi bwonna obunnoonya ne bwe naaba neekweseewa ojja kunzita oba mujja kunzita. Well, musajja gwe nze sirina kyenkwagaza. Omuvubuka ono gwe njogerako okusigira bannayuganda ekifaananyi okumutegeera mujja mutegeera sijja mwatula. Omuvubuka oyo yakwata ssente Spice Diana gwe wawa ssente azitwale wa mu Nuupu. Nja kusigira bannayuganda kifaananyi bategere omuntu gwe nkola ki. Kasita audio n'agimpa banjagala nnyo nze nange njagala nnyo evidence. Saagala kukola bintu byakwogera bwogezi nga evidence tewali. Audio eyo njirina era essaawa zino naye mwennyini akimanyi. Era essaawa zino ndi mu byakwerinda bali mu kunoonyereza balina investigation yaabwe n'ebigambo ebirala bye wayogereddeko naye nze ekyo si kikulu. Ebyo sijja biddamu. Bw'oba oyagala kutta totiisa. Jangu direct okole ki? Otte. N'ekyemanyi naye bw'onoomala okutta ojja kufa. Kyagaza okuttisa kuba ne wano nawo njagala okumanyaawo. Ekyagala okuttisa kuvaayo n'ogamba nti oyagala kulaba bwenkanya mu kufa kwa Henry Nsamba kiki? Kwogera ku linnya Spice Diana na manager Roger. Kati yettabbu eriwo. Era abalabi abaagala okuntuusaako obulabe buno bo tebafolowinze Nsamba yafaaki era yafiirawa. Ekigendererwa kyabwe lwaki njogera erinnya Spice Diana oba manager Roger. Lwaki sirijja mu kamwa kange? Manager Roger, Spice Diana bakitalo tebogerebwako. Tebogerebwako. Era okumwogerako toyana kati vidiyo eno ogikoze linda ogenda kubalaba. Ojja kubanoonya wansi awo ojja kubalaba nga balina bye bakuwandiikako wansi awo. Kwogera linnyani naye nze sikutya. Spice Diana ne Roger sibatya. Nkimanyi bangi mubatiisizza okwogera ensonga eno. N'abamu muzeeyi mwatandise dda okubaako bye mumugamba asirike. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji.Abdul omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji.Abdul omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Muzeeyi taata wa Nsamba. Batandise dda babulooka. Batandise dda omwetalako. Muzeeyi sirika. Bijja kuleetera obuzibu. Omwana yafa naawe ogenda kufa. Bamutiisa. Naye akuba muzeeyi ye yasalawo naye bwe kuba kufa naye kakole ki? Kafe. Naye agala kutegeera lwaki Spice Diana watta omuki. Ate mmwe bannayuganda abali eyo njagala mukitegeera okuva n'olwaleero omutemu taliba na mukwano gwe. Omutemu olaba yatta Nsamba Henry. Essaawa zino akugula oli eyo bakugula bakuwa ssente ojje nange ontemule. Bw'ona omala okunzita nawe bagenda kugula yajja okukola ki? Okutta. Kubeera weera akimanyi bw'anaamala okutta bw'anaamala okunzita gwe omu ogenda kuvayo ogambe ensi nti wakoze ki? Wanzise. Naye nze eno ensonga nsuubira
buli munnayuganda yandibadde ettaffaali lyateekako kubanja nfa ya Henry Nsamba yafaaki. Kale Spice Diana bw'oba ogamba nti nkwonoonera erinnya ne manager Roger, nsuubira waliwo ekkuba eddala ery'okkwata. Olina bannamateeka, kooti weeziri, nsuubinga ontwale mu kooti, nsuubinga ontwale wa, nsuubira lyekkuba ettuufu lyewandikoze eki, kuba omulamuzi ajja kuba n'obuyinza obulagira nti nnyonoonya erinnya lyani, ampa ekibonerezo kye nina okukola ki. Ekintu kyendaba mu nsonga eno mwe kwe kugamba nti mukakasa nti omuntu yasaddaakibwa. Akantu kano kalumiza abantu omutwe bangi, kubanga omuntu ayinza okufa naye ate oli ogamba nti yasaddaakibwa. Lwaki twogera ekigambo ekyo? Lwa taata yakyogera naawe okyogera. So omuntu we battidde omuntu nsuubira ng'ebadde mu justice, wabaawo ebintu ebyenjawulo by'olaba. Osobola osanga nga waliwo omusaayi ogwayiseewo. Omulambo gwennyini osobola osanga ku mulambo nga gulina omusaayi ogwo gukukoze eki. Naye omwana ono Nsamba Henry, Mr. Kisubi, teyasangibwako lyadde ettondo ly'omusaayi. Naye ng'ate ebituli obikola ki? Ng'ebituli obiraba bye baafumise. Kino nkyogera wano. Nsamba Henry, nze ne mu kukkiriza kwange, nze mu ntegeera yange, kuba omulambo nagulaba nagwekanya nagukuba ebifaananyi, alina ebintu ebirala ebyamuggyibwamu, ebitundu bye eby'omubiri ebyamuggyibwamu, ebyatwalibwa. Abantu babatwala mu malwaliro babasala ebiseera ebisinga. Mr. Kisubi, Esawo bayinza okuba be baakola okwo. Okumanya lino ettemu pange ojja nakutya. Bwe baba bakujja emulago nga bakuggyako bakuwa omulambo gwo, balina ebiwandiiko ebikuweebwa ebikakasa nti omuntu ono yafudde, ne bakunnyonnyola bba abasawo okusinziira kye baakoze eki. Obadde okimanyi nti ebbaluwa eyo mu luzungu gye bayita post-mortem yabbibwa. Ebbibwa waka, ebbibwa mu ddwaliro. Bwe tuva okujja omulambo mu ddwaliro tumaze okuzika, tugenda ku poliisi tugiwaayo, tulaga poliisi byonna ebyakoze eki, tugitwalayo ko fayiro bagipiiningeko, kooti esobole okwongera okunoonyereza kwayo. Okusitula fayiro nga DPP agitumizza ogitwala ewuwe mu ofiisi ye. Okimanyi post-mortem yaggibwako? Mu kutwalibwa wano ewa DPP fayiro mu kutwalibwa ewa Regional State Antony ayongera okwekenneenya omwana ono yafaaki, biki ebyaliwo, kunoonyereza ki okwaliwo. Post-mortem agibuuza terabikako. Temwafuna mwali temufunyeemu kopi? Kopi era tetwetaagisa, twali twetaagisa yaki? Nga temumanyi nti kiyinza okubaawo. Yagipiiningako omusirikale oyo ku fayiro eyo nga tulaba n'amaaso gaffe. Nogende wa DPP teriiko. Yalagawa. Unafuya musango. Sangu bagunafuwaawo. Obujulizi buba bweveera. Naye omanyi ekiri mu musango guno, ojja kuseka. Simanyi. Byannako. Pulira biwulire. Byannako. Naye bino byonna nze nnyongera okusaba Spice Diana. Nnyongera. Welo nkimanyi Spice Diana ne manager Roger muli bagagga. Mugenda kola ekisoboka buno obujulizi mujja kububuuza ssente muzirina. Kuba muzimansa. Nange mugezezzaako okwagala kuba mugamba nze mbalimizzaamu. Ate wakati mugamba nina abanvuga. Nze ndi mu bbaasi nvuga waliwo abagiriwa? Abagiri emabega. Bo mu ntegeera yaabwe ne mu ndowooza yaabwe. Era tulwanyisa Spice mukuba ki? Kigwo. Tulwana Spice twala bibye. Tulwana Spice kuba kivulu kye wansi. No. Byonna ebivulu byazaakola. Mr. Kisubi, kyogamba obadde toliiwo wano mu Uganda. Kyembadde ngenda okubuuza nti ebivulu nga bibaddewo. Twali tuzeeko mu maaso go. Tetubanja nfa ya Nsamba Henry yafaaki.
era kiki ekyamuviirako okufiira mu maka go kyetukubanja bw'oba ogamba nti tukuwaayiriza tukulemeddeko taakatambi wate omwana yafa mu mwezi gwa 6 tuli mu mwezi gwa tugenda mu Desemba emyezi 6 lwaki tata vidiyo osanga agenda gitera mu kooti bwe bibanga ddala byagenda mu kooti vidiyo ejjaviirayo mu kooti ng'ab'ebyokwerinda poliisi yagigamba kamera tezaaliko ab'ebyokwerinda bagamba kamera tezaaliko ate nga gwe bakulaga ne Katambi bali ku ssimu lojja atambula nabo ku ssimu obutambi abulina akalina okumanya bali abasajja batemu babbaluwa tebalina nansonyi talina nansonyi roja vidiyo agikupuleyingira naye lwakuba watuuka wali awali ekinyusi ng'agipoozinga awokutta awo ng'akwatawo ne bw'omuwa akawumbi ka Uganda awo tazannyawo era awo emboozi weefiira nagamba looja bw'oba looja oyagala nkwesonyiwe by the way kankuweeyo ne bino wakati nga tunyumya ne looja namubuuza looja bw'oba ogamba nti tukuwaayiriza tugamba abantu nti twonoona erinnya lyammwe brandi yo nga bw'okyogera lwaki tompa akatambi ako nze nkawe bannayuganda looja yambuuza ekibuuzo golowooza bannayuganda ogenda bakakasa buli omu akitegeere akatambi kaveeko looja nangamba mukolere ekintu kitya nte vidiyo ng'ewaana Spice Diana emwogerako birungi mugambe nti ne bino byembadde njogera benzije mboogerako nze nali omutwe guliko ekikyamu ke Katambi looja kayagala mukolere ebyabyogerera wa munyonyo nga tusinkanye kwabamu bwe wagamba nti wasinkana looja abamu bawakana n'owakana nti tewasinkana looja olabika wasisinkana baagala kwonoona kifaananyi kya Spice Diana guno omulimu gavumenti yeba egukola emukwate ekwatani ekwate looja mbawe emboozi njimupuleyingire mboozi erina okuba ne evidence kyekikulu ekyo bakwate looja bw'oyogera obwogezi wano n'omulamuzi obukakafu nkugambye audio ne looja yennyini kati kankugambe kino nga tuli ne looja obadde okimanyi nti looja yankwata akatambi yankwata vidiyo naye simanyi vidiyo yankwata yaki nali ntuddeawo nagamba kankukwate akatambi ne mubuuza akatambi okwata kaki simanyi ye yali agenda kakozesa akyera akalina era nsuubira bano abatemu abali mu kunnoonya looja ye vidiyo eyo gyakozesa kuba bba abannoonya tebammanyi akasajja kaakano looja yakwata akatambi okalina okankwatisa ku ssimu yo nekugamba tonkwata akatambi naye gwe akakozesa amaanyi era abalaba akatambi ako looja koolina nga mwendi mujja kukalaba okusika omugwa okwakola ki okwaliwo mbuuza vidiyo eyo wankwata yaki looja ye nga looja yagamba kakwateyo akatambi yangamba kankwateyo akatambi simanyanga alina ekigambo kyeyogererako awo ekirala kakwateyo akatambi tusimanya tuyinza okusisinkana olundi naye nebuuza akatambi yankwata kaki so wali okagaani era bw'anaaba akalina n'abatemu abakalina abatambula nako bajja kukalaba wakati nga wakankwata kwaliwo okusika omuki kuba sakkiriziganya na looja kunkwata ka vidiyo naye nakati nebuuza wankwata kaki looja nga tunyumye emboozi nga bwe mbikunyumiza wano yaŋŋamba okugenda emakindi ku chicken tonight wali wenda kunyumirizaako emabega yaŋŋamba okimanyi nti obadde makindi naye singa mbadde nkwagala ne bw'obadde nabo nze abaana bange badde bakutuuseeko dda singa nkwagala kukola kyenjagala okimanyi nti mbadde nakufunye dda n'abaana bennyini nze mbayimiriza kuba bamala okundaba ndowooza nga mpisa awo bamukubira bamugamba omulenzi wuuno tumulina n'abagamba ndowooza musooke mumuleke enkyalina kyemukola ki kyemmwagaza so gwolowooza looja asobola okugamba nti ngenda kutta n'akutta
kubanga amateeka tugamanye Uganda wano tetutwalira amateeka mu ngalo. Teri ayinza kutta munne mu ngeri bwetyo nti ngenda kutta n'akuteekako abantu bakunoonye bakutte. Bameka abawulidde awo oyinza okugamba nti Uganda teriimu nfuga y'amateeka oba nkola y'amateeka. nebuuza nange ekibuuzo ekyo nkyebuuza kuba nze nina abantu enzize ndaba ng'oli agamba bannoonya kunzita sitelu n'amaliza ng'akoze ekyo afudde ne bino mbyogera kisubi bino mbikugamba ngenda kufa wangi bino mbyogerera ku kamera era nalabye bambi nebaza abakomenti nze ku mboozi eno abansabye neekuume ngende maaso n'okwekuuma bannayuganda kino nkibabuulira neekuuma naye omuntu bw'aba akwagala ne bwe weekuuma otya akukola ki guno omusango gwe tulimu gwa kufa si gwagamba nti oli yabbye kasimu kati ate omuntu alwana musango gwa kutta ate era ayongereko okutta. bano lowooza balina ensonyi wali olabyeyo omutemu alina ensonyi ng'olaba Spice Dana ayogerwako mu kutta omuntu ono mu kutta omwana ono omulaba ne waaba ayogera interview ziraba zaakola ng'abalaata agamba kuba yagamba yawona ye yali ow'okuttibwa. atugire ekiraga ekyamuwonya akitugire ekyo ekiraga nti nali numbiddwa okuttibwa kino kyekyamponya ne mu nyumba yalimu bulungi nnyo nebimu obutambi bwe nawulira ate saalimu ati sibitegeera guno omusango gavumenti yokka yeyina okututaasa naye bwenaaba tetutaasizza bangi bannayuganda bakyafa mu nfa bwetyo nange era ngenda kufa mu nfa erwa ojja okugamba gwe oliba omujulizi ogambe nti yabyogera nja kufa obujulizi bajje babukolewe kuba ekisooka bali balina ssente omuntu alina ssente akukola kyonna kyayagala naye mbasaba baleme kutta baana bansi nga babatta mu nzita bwetyo. Nina ne gwe nalabye yambuuziza ekibuuzo mu message yo mu vidiyo eyo gye wakoze ti Spice Dana bw'anajja okwetonda kijjewo kikomyewo nsamba Henry njogera bwetyo nga siwo muganda wange kino ekibuuzo okibuuza saagala kituuke wuwe kyatutuukako nsamba Henry ti Spice bw'anajja wano ne gwe nalabye omulala agambye tunoonya ssente oyinayo owo gwe yabuuziza ekibuuzo ekyo oyinayo owo bamutte bajje bakuwe ssente ezo oli yafa. Waliwo abagamba nti since mugamba obulamu nti omuntu obulamu tebugula ssente nti tosobola kugula muntu bulamu bwa muntu tosobola kugula bulamu bwa muntu. Abamu bagamba nti baba baali babawa miliyoni 2 nti lwaki temwakkiriza eri aboogera bwe batyo nti kubanga obulamu tebugulwa nti lwaki 10. Waliwo abayogera bwe batyo abamu ne bakifuula awo ne bagamba nti bano balabika kati bagoba ssente. Kale ekyo nakyo kyemwogera tetujja kinenya nze simanyi famire yo kyerowooza naye nze mu ntegeera yange omwana ono gwe batta alina abantu be yaleka Spice Dana ne manager Roger mulina gwe mwafuula mulekwa mulina gwe mwafuula namwandu nkiddamu Spice Dana ne manager Roger mulina gwe mwafuula mulekwa mulina ne gwe mwafuula namwandu. Olowooza omukyalo oyo agenda kubeerawo atya n'omwana omuwere oyo ataliiko bugabirizi eyasigala mu bbanga golowooza agenda kuyambibwa atya? Mwabagamba nti tunoonya ssente ekyo kibuuzo nkibuuza mmwe. Omwana oyo yasigala mu bbanga taata we gwe mwatta omwana gwe mwafuula mulekwa omukyalo oyo yasigala ali mu bbanga. By the way Mr. Kisubi simanyi oba kinaakola omukyalo oyo mukunoonyeze mukuleetere ku kamera eno. Kinkolera ddala bulungi n'omwana oyo simanyi kinkolera ddala bulungi nnyo olabe betwogerako bulira omukyala kyagamba kuba ali mu bbanga neyala ali mu bbanga omwana muto
bino buli lwe mbiddamu bulina n'ekifaananyi kirala kyebumpa era neewuunya buli lwe ntunya Spice Diana oyo mpulira nga nina ekizibu kye mulinako nze ng'omuntu naye mu ntegeera yange nga nze ng'omuntu era nkyaddamu wera omwana mwamutta Nsamba Henry yafa takyadda wafuna omukisa ogwajjako ewaka walaba ebyali ewaka famire ogiraba bwekola ki Spice Diana ne Roger temusobola funamu mutima gugamba kuyamba ku bantu abo nemulaba omukyalo oyo n'omwana oyo bwe muyinza obaako bwe mumukwatirako aleme kubeera mu nsi nga kuba omukyala alina omwana muto abungabunga bubu simanyi bwe nza kinnyonnyola naye mmwe mutima gwammwe temusobola kufunayo kifaananyi mutima gulumirirwa gamba nti kale katuyamba ono kyekirala kyotayogera mu katambi kali ng'owulira wandibadde okyogera nze kyensinga okwagala ali ttiimu ya Spice Diana ne Roger mubiraba bino tubikola mubiraba kuba ne programu mwagisiseeyo mwagirabe ne mugimpa mubiraba weeru kirungi kisubi okola programu eno nga wakagiteeka ku mpewo bwe kata oyinza oba abafaani ba mwasooka ye Roger ne Diana abasooka okugiraba bosooka okumakinga sure nti bagikoze eki bagirabe ne bagisikayo ne bagimpa okundaga nti byenkola babikola ki babiraba naye bino tetubiddamu munoonye bwe muyinza okuyamba baliwa weera amateeka muyinza oba mwagaguze gaganye obbakolako kuba bukyanga twogera bintu no lwafuuse luyimba lwafuuse luki luyimba naye tewali kibala kyavuddemu kutulaga bubonero bwonna oba sayini zonna ziraga titujja kuyambibwa simanyi oba kitwetaagisa kusooka kusituka kugenda President Museveni yanaatuyamba era abali eyo simanyi oba ayina ekkubo eritusobola okututuusa ewa President oba omuntu yenna mu maaso ge nga bwe tumutuukako ajja kutuyamba okutufunira obwenkanya kyoliko ebituuse nti ewalala wonna tewasobola paka wa President Mr. Kisubi nga bangi tubalabye batwaliddwa mu makooti Mr. Kisubi bavunaaniddwa abamu batuuseeyo ne bejjeerezebwa Mr. Kisubi nze ku CID headquarter nafuuka mwana waawo nabo buli lunaku bandaba buli lunaku afande kino kiri kitya afande nagamba ate fayire eyo tugitambuza naye tulinze naffe order tulinze Ssaabawabi wa gavumenti atukole ki atulagira okukwata ani naye twebuuza kiki ekikyaganye twagende wa DPP ne tumubuuza DPP kiki ekikyaganye jjukira fayire eyo mu kukwatibwa okumuweerezebwa CID yakola omusango ogwo yajjamu buli kyomanyi ekisobola okukwata Spice yajjamu buli bujulizi gwe bwomanyi nti buno obujulizi busobola okukwata ani okugeza nga ne Post-Mortem mweri Post-Mortem teriimu anti kyeŋŋamba nti nayo nga nayo teriimu DPP n'abuuza eno fayiro ki so okugeza biki ebyavaamu ebirala okugeza abantu abavunaanibwa ku fayiro eyo kansooke nkuddireyo omulambo gwaggyibwa mu maka ga Spice Diana era n'omusirikale waali alumiriza nti omulambo yaguvugawa gujjawa Spice era n'essimu agirina nga yamukubibwa nga Spice Diana yamukubira tinfunye obuzibu bwe buti ne bwe buti mujje mukole ki munyambe nze nsuubira bweguba musango tugeze nga naffe tetunavaayo kukakasa nti Spice Diana yasse ogwo bwe bujulizi obukola ki era buli omu yeebuuza omuntu yafiira mu maka bujulizi obuba busooka obujulizi obusooka Munnayuganda oba ab'amateeka bensuubira nze saasoma mateeka naye kino kirabibwa n'omwana omuki Spice Diana kwe kuyitibwa ajja nnyonnyole omulambo guno gwatuuse gutya okubeera maka ge mubbi kinnyonnyole nga ye bw'aba mubbi ajja nnyonnyole lwaki wakkiriza omubbi omuttira mu maka go bwe bujulizi obukola ki ekyo tekiba tekikkirizibwa kale bw'aba yali mubbi
nga bwagamba nti yali mubbi. Constitution ya Uganda inawe eragira nti bwokwata omubbi mutte. Lwaki omutta? Agenda mu mbuga z'amateeka. Kigendererwa ki lwaki bw'obanga gwe tolina kigendererwa kyo kirala kyakutta lwaki omutta? So tubadde ku fayiro ogende wa DPP. Fayiro ogende wa DPP. Ebyavaamu. Spice Dana bwe tumala omuvunaano omuwaabira ku poliisi. Alina abantu ye bagamba be yakwata be yawa poliisi babiri. Kuliko house girl ne house boy. Be yawa ku poliisi. Nti saawa eyo be baaliwa? Be baali awaka. Era abantu abo ne bakola statement. Abaana abo baana bato. Mbo be baaliwa? Fayiro ne zirikodingibwa, statement ne zirikodingibwa. Fayiro okutuuka okuva ku poliisi ogende wa DPP. Abaana abo Spice Dana be yakwata ababiri abagamba nti be baaliwo. Ettemu eryo likolebwa. Naye fayiro yatuuka egamba eri unknown. So tebaalimu. Balagawa. Abo abagambibwa ye Spice bagamba be yakwata ye bagamba abaaliwo. Ekibuuzo twebuuza balagawa. Fayiro okutuuka egende wani? Ewa DPP ng'egamba ki? Unknown. Balagawa. Era abaana abo mu kukwatibwa bakwatibwa leero ne basula ku poliisi olunaku lutya ne baweebwa bbeero ne badda ebweru. Lwaki baweebwa bbeero ne badda ebweru nga tebabuulidde ensi eno oba nga tebagenze mu mbuga z'amateeka kubuulira mulamuzi kiki ekyaliwo? Era ne DPP naye yeebuuza bano aboogerwako babe mwogerako mu fayiro baliwa? Tolaba nga fayiro eyo erimu ekikyamu. Abo ba suspect abakwatibwa ababiri omuwala n'omulenzi. Actually ffe tulina n'ekifaananyi twafuna omukisa twabakuba ekifaananyi tubirina nga bali ku poliisi. Ketra yakimpereza ekifaananyi eky'omwana omuwala. Yalagawa. Yalagawa. Buli omu kye yeebuuza, family oba kye twebuuza balagawa. Lwaki fayiro eri empty egamba nti nkalu? Era DPP watuuka wano yalagira n'addamu n'akola ebbaluwa buto. IA ali mu fayiro eyo bamukyusa. Takyaliwo. Batuwa omupya. Waliwo omupya. Era DPP na Madam DPP n'akola fayiro ng'eragira AI oyo akole okunoonyereza buto mu bwangu mbagirawo. Adde wa Spice Dana bwe banga agamba nti bano ababiri baabula addemu bakwatibwe. Lwaki tebakwatibwe? Kubaleeta mu mbuga. Tolaba nga fayiro eyo erimu ekikyamu. Era lwaki nze nnemerako ekya president oba abakulu abatutwala abatusingako? Spice Dana aleme kubuuza bujulizi. Na bano be yawa fayiro. Kale yadde ye babibuuzizza baddemu bamukwata ajja nnyonnyole. Mulambo gwatuuka gutya okuva mu maka ge. Yafa ki? Lwaki oba yali mubbi? Spice Dana alina bakanyama awaka. Lwaki tebakwata omwana oyo ne bamutwala ku poliisi? Wabuyinza abulina. Fayiro yatuuka ewa DPP nga post-mortem ejjiddwako. Yalagawa. Basuspect ababiri abo etwogerwako abakwatibwa. Abo tebaliimu. Kuba balikodinga statement nga tulaba. Ne boogera bye baakola ki? Bye baalaba. Ffe ne bye baayogera twaliwo tubimanyi. Bye baayogera tubimanyi. Baalagawa, statement zaabwe zaalagawa. Bakama baffe abatwala poliisi. So footage ye yabula completely. Taliwo. Kamera tezaaliko. Tezaaliko. Era Spice agamba tekwali kamera. Tezaaliko. So kano Roger kalina yakakwasa simu. Kyembuuza. Kale bweba kamera tezaaliko atwe kano kalina. Roger musajja wa maanyi mu media wa maanyi akate kazannye. Bo bannayuganda bajjemu ekifaananyi basalewo. Atugambe ensamba Henry yali mubbi, mwesonyiwe yali agenze kutta Spice Dana. Netuleme byogera nga tabikola ki? Tewaliwo ba security baba yakwerinda basobola teeka Roger ku pressure ate akatambyako.
oba tewaliwo bamateeka sawa tenatuuka sawa eba tenatuuka sawa bwenaatuuka jakata ayinza okuba balinze mu kooti wali nga wagenda okateera. Nsaba bino omusirikale, nsaba ali mu fayiro eno kola omulimu DPP gwe yakuwa, Regional State Anthony gwe yakuwadde. Sirina muntu gwe nsuubira yandyagadde muntu we kugenda mu ngenda bweti. Mr. Kisubi. Era teri yandikyagadde. Nsuubira buli Munnayuganda gyali yandyagadde okulaba oba okumanya omuntu we enfa gy'afuddemu bw'aba alwadde n'amujjanjaba. So si kufa mu nfeene y'ekinyoliro. Spice Dana yadde alumbiddwa ku makya oli n'afa mwene mugenda ne muzika ekyo ne kikola ki? Wandyagadde okumanya y'oyo omubbi ayogerwako mu bubbi yabadde abba ki? Yabadde kigendererwa ki eky'okubba? Ye yabadde atwala ki? Nene tutafuna na mukisa ogwo. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji.Abdul omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji.Abdul omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Njagala by'osembyayo eri bannayuganda abo. Then n'okwongera okukatiriza ensonga eno y'abakunoonya. Abannoonya kansooke n'abannoonya. Abannoonya gano mbawa magezi. Okutwala obudde mu ntemule olw'okuba njogedde ku mukwano gwammwe Spice oba bossi wammwe manager Roger. Nze ngamba agamaanyi mwandigatadde akazito mwandikatadde ku bossi wammwe oba ku bantu abo abatusindika okuntemula. Mubabuuze naye gwe tugenda okutta tumuttira ki? Ye ensonga gy'ali mu kwogerako ey'okufa kw'omwana ono eri etya? Weronze nja kufa sola beekweka. Kisubi tosobola kwekweka batemubba malayo. Ekyo nkikakasa tosobola. Munnoonye muntemule. Nja kufa. Ne namwe mujja kola ki? Ensonga esembayo eri bannayuganda ne Roger nyogera okugikatiriza eri Roger ne Spice Diana. Spice Diana avaayo otaakatambi. Nsuubira buli Munnayuganda gyali kalindiridde. Taakatambi akalaga ti weewaawo bano baŋŋamba ndi mutemu nasaddaaka. Nze nkyogera nsikirumamu Spice Diana wasaddaaka. Ekyo nkyogera sikikola ki? Bw'oba ŋŋamba nti nnyonoona linnya lyo ekkubo weriri mosobola okunvunaanira olina balooya bo. Ekkubo ly'amateeka olikola ki? Nsuwinga ontwale mu kkooti. Onvunaane kkooti enzigweko omusango gw'okwonoona erinnya lyo ngende eruzira nsaavinge. Okwogera erinnya nti Spice Diana watta omuntu. Nze kabansibe nga gwe yatta oliwa nja kukisaavinga nja kuvaayo nja kukikola. Naye nze kyensuubira ekituufu ky'olina okukola kyekyo. Taakatambi ogambe bannayuganda nti bano bali bazze kuntemula. Olage n'entemula gye bali bazze okutemulamu yali etya nga si ya mu bigambo. Ekyokulala bw'obanga olinamu omutima gw'obuzadde kwa Spice Diana baakuzaala olina nnyoko olina baganda bo. Noonya omukyala w'omwana ono gwe watta obeeko ennyamba gy'omuyamba kuba embeera gy'alimu si nnungi n'omwana. Tuddayo ku kyokusatu ennaku z'omwezi nga 13 Mr. Kisubi era nja kweyanza omukisa guno gwompadde kuba teri mulala mpa mukisa ogwo. Ennaku z'omwezi nga 13 lwaki tebakuwa mukisa? Anti bali munnange ng'oli munnamawulire ow'enjawulo eyandyagadde bwe mwafuna obwenkanya. Tebampa mukisa bagamba ndi mukwonoona olwe mbiraba bannamawulire abamu era abamu bambimpa oli mukama waabwe. Ennaku z'omwezi nga 13 January tugenda kwabya Lumbe Lwansamba Henry.
ennaku z'omwezi nga 13 January Spice Diana ne ttiimu ye kino nkiddamu era baabimpadde mbunyonoona kivulu soonoona mugenda kuba lugogo mugenda kweyozaayozaako olw'ekikolwa kye mwakola nsamba Henry yiwo omusaayi gwe ffe tugenda kwabya lumbe nsaba bannayuganda bonna abali eyo nga walumibwa wamu n'okufa kwa nsamba Henry jangu otubeererewo ennaku z'omwezi nga 10 na mmeka teekateeka ozimba ekijja by the way twafuna mukisa kutwalako nsamba bamutte ennaku z'omwezi meka bamutte ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga ennaku lwe yattibwa ennaku z'omwezi nga 13 January tuteekateeka lumbeerwe ebunamwaya tusaba alina okulumirirwa okwekisa asobola otukwatirako ng'asobola otukwatirako tumwaniriza ajja tukwatireko tuzimbe n'amalaalo ge tuzimbe n'entaana ye kuba enziika gye twamuziikamu teyali nnungi olw'ensonga enfa gye yafa yagwa bugwi yali tetugikoze ekyo kyekyabo kye tuyinza owa omwana oyo abali eyo abasobola abalumirirwa wamu nsamba Henry kufa kwe nga mmwe musaba okusapootinga mugana tugende tukwatireko munaffe ono agenda akola ekintu kye ekivulu kye tetusaba mu bubi simanyi ali eyo ng'alumirirwa nsamba Henry n'okufuna bw'ayinza oyambako omwana ono namwandu ono okulaba bw'ayinza okuyimirizaawo obulamu tumwaniriza simanyi era abaana aba bakwetaaze batwetaaze bajja kunoonya kuba gwe osobola okutufuna tweyanziza kale atwaba omulungi sagala kusuka waawo so bali kujja bali kunyumyako erigwa omanyize neewuunya buli lwogamba nti bannamawulire abamu tebakuwa mwaganya simanyi lwaki kubanga kale sigaana waliwo image ya Spice Diana naye ate waliwo neyafa so byonna obirabanga weebiri era byonna byetaaga okwogerako image tulina giprotectinga ate n'obwenkanya bulina okubanga bufunibwa so ensonga lwaki programs zino tuzikola okwongera okulaba nga mwattu obwenkanya bubaawo kale kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba